nimbera mwawufu kyokka obulamu bwange bwagala music kyamatendereza omukulu oli eyatendeka olw'eddimu lye yankolera terinyomebwa katwala omukisa abatwagala okubeebaza okwereza akasente ne mujja okutulaba kyetuva tetwabaka naffe tutetenkanya buli bbanga ne wabaawo era aleetayo ekipya n'olwaleero ndeese bitanyombese kubanga bye bimu ku bitera okutulemya waliwo omukazi eyankedde nangugumula mbuno mwagalira bbaana enduulu n'akuba tubakubanga n'obwongo tubufaananya awadde ebifuba bibadde bitubuguma naye nga banyabonze enjagala mbakakase teri musajja w'omu ebyo mu bisiibule yonomusanga wange ebiwala biriruno babye bitigula abaami ne bagwirana kati gwe wakajanja nnyo nkwagala wano tunayawukana nkulaze kyekisaanira waliyo omusajja owamu teri musajja wamu abakyala mulina obungi obutagambika obubalumbya babbammwe mu binywero n'okolakola efujja eritayambamu gyoli nti gwe bakeera ekyano mwe bajjira abo amala biseera byera n'okweswaza olwekyomuvunaana siwa kukireka muyize nettima olw'okubayira nga asidi naye siwa ebuwanguzi yawo mwerimba bakyala badda baali bampisa okutukira nga ne bwalifumba n'omukaga tebafuŋŋana jjajja yanyumiza nti ye yafumba n'abiri ate ne bategeeregana mu bye bakola bazasobi gye bakola butayigiriza ky'omusajja nabawomu ekyo nekiroka osanga nasibya emigugu n'asegulira olw'okuba yasanze ebbanga ayina eggwala so natakimanya nti nawe ofuuse wabusa olumye bakka babanoobo batigomye bami ne mugonge ebirowoozo okubeefuga nga ne bwalifuna ebyenkana wate ebikukusa mumule bajja kubasula eddaluze kambabuulire kuba abasajja bafe abo kyabatondebwa balina okutabaala enseeno paka gyekoma nyongera bakoteka bakyala balina ebbuba ayagala omusajja w'omuli kuyoleke kuba tannaba kutondebwa aleka nkusaasire tulina kusheringa bano be tuli nabo bamutwalamu wiiki mukuddiza tewali abakiiko lw'emisawo ekole n'ettemu mama omusajja taggwawo akwekoloboza tuli bayambi bammwe lwakuba temulaba naddala obeerera omuzito nawe weerabe twagala batuulaawo ng'abasibage ne ku musajja eyeyagala ekyo tekikola olumu mu bakyankalanya kwe kubadduka ne bajja tubawummuzemu awo wabiiki ne bw'abanyiize ng'ategese kukugoba bwe mubalako essungu ng'akusonyiwa abandi twebazizze muze mu kutuvuba mutuyita bamalaaya kyokka mwakula abasajja baffe ffenna muleme kubeefuga mutuuke abasajja baffe ffenna muleme kubeefuga mutuuke n'omubawondera ng'eno mututigomye kati twabayigidde amagezi gakukajjuza abagatuleeteko olala mbakukiraba wamma abasajja baffe mugifulire okwemalirira omusajja kulimu obulwa batakweta mwakumalako emirembe gyo okwemalirira omusajja kulimu obulwa batakweta mwakumalako emirembe gyo olina bulamu ki obwo obwakuluusanya omwaka ne gugwako awatali kumujjuza kyemuva mukaddi wamanguze nakiraba myaka 3 gokka amabega nga geweta wasiba okola emirimu egy'okutabuka ate olumu okuwummulamu olwo nga lubala andi basajja baffe abo balimu ebika ndioli ono akitegedde andi basajja baffe bano balimu ebika eriyoli nga ne bwali atya yeemutakuta ne bwaba ku lulimbi eyo era akubagula okandekwowozaako nga yakufunganye sebali mu kiyungu ayagala omuweereze emmere ne bwesiriira ye tebimukwatako bibamu n'okuyombagana ng'omutenguye n'ebingo ne kivaayo si byakusaaga kati okwemalirira ng'oyo ajja kukumenya ne bw'oba osulirira kuzaala atakusaasira muzannyo mulungi nnyo ogwo era munyuma naye bagufuuka ekatalakwe kukaluba oyinza n'okukadda wenna n'okalatuka bwe bakubuuza ekikozi otya okukyatula naye nga kikutuusaawo kikinnabunya okwagala okulya obwomu ogwo mulugube jake kinkeezeze nyo wenti tosekanasize waliriddawo ebiseera ebyo ono bwemu mu kuyimba bwange obwandeeta natandika okuyimba nga nne myaka 14 mukulabako gita singers ey'omugenzi Paulo Kafeero era oluyimba luno nalufulumya 96 nga nina emyaka 14 abaaliwo ebiseera ebyo nkabaagaliza akayimba kano nga nina emmere Usabs Fashions
tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 92 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zion Forex Bureau.